Sabiti eno abantu 46 be bakakasiddwa okufiira mu bulumbaganyi obwakoleddwa ku nkambi y'abanoonyi b'obubuddamu eyalala mu buvanjuba bw'eggwanga lya D.R.C Congo, n'abalala ne babuukawo n'ebisago. Okusinziira ku b'ebyokwerinda n'abakulu okuva mu gavumenti, kigambibwa nti akabinja ka Maritia ke kakoze obulumbaganyi buno. Ku bantu abattiddwa kuliko abaana 23, wabula nga kigambibwa nti omuwendo guno gusuubirwa okulinnya akadde konna. Abantu abasinze okufiira mu bulumbaganyi buno basangiddwa mu nnyumba zaabwe era nga n'abamu battiddwa masasi saako n'ebijambiya. Enkambi ya Lala yasudde akabanga ka kilomita 5 okuva ku ofiisi z'amawanga amagatte ezigezaako okukuuma emirembe mu ggwanga lya D.R.C Congo. Ekitundu kya Ituri kye kimu ku bifo mu buvanjuba bw'eggwanga lya D.R.C Congo ekikyasinze okubaamu emivuyo n'obulumbaganyi obufiiramu abantu, ng'ebiseera ebisinga abaagala okutuusa obulumbaganyi ku Congo kye basinga okwettanira. Oluvannyuma olw'emyaka egiwerako ng'ekitundu kino kitebenkevu, olutalo wakati w'Abahema n'Abalendu lwabalukawo mu mwaka gwa 2017 ekyaviirako enkumi n'enkumi z'abantu okufiirwa obulamu bwabwe, kyokka n'abalala abasoba mu kakadde kalamba ne bafuuka ababundabunda. Ebitundu by'obuvanjuba bwa D.R.C Congo ebisinga bijjuddemu abakwatamundu, ekireeseewo entalo obutaggwa okumala akabanga okuva mu mwaka gwa 1900 n'okutuusa kati.